Katonda kyagala akole. Olubuto kwala ku lubuto lwo gamba nti Yesu okuva n'olwaliro njagala onsumulule buli kirwadde kyonna ekiri mu lubuto lwange fuula wa ddembe. Genda Mukama Katonda akusumulule. Funa ekyokunyweta Yesu emirundi 7 onywe Mukama alongose munda. Gwe kikutawaanya mputtu Mukama yakuyita n'akuwa ekisa ekiweereza n'oyimirira munange ne weeraba ng'oli muwala mulungi togwanira kuweereza Yesu obudde tobuyina n'ojja ogulayo zino essimu zisonga kagalo osonga busonzi ziseereza n'akulowoozezaako ennaku 2 emabega naye akala omuwala oyo Mukama yamusumulula n'amufula ow'eddembe naye ye aganye Katonda okukozesa obulamu bwe okuponya abalala. In fact, badde teekateeka kusinkana tutuule tunyumyemu. Omanyize bwe nali mpeereza namenyekanye n'obweza era nkirowooza ne ku mulala okumenyeka nabo. Naye kikutawaanya bagiyita mputtu. Omuntu buli lwajeemu okukola nga Katonda bw'ayagala emyo gimufuula empuku y'ennyumba yaagyo. Kale togaana ng'obukolera Mukama kubanga Mukama bw'atulondera mu nkuyanja aba atwesize. Pata ku mutwe gwo gamba nti Yesu okuva olwaliro mponya nzikiriza n'emmeme yange nti oli mwonya gyeri okufa nakati buli mwoyo gwonna ogwadde gufugira gyeri njagala onsumulule mbeere wa ddembe muli kale genda oddemu oyimusa okwagala oweereze Katonda. Obulamu bw'olina butono ku nsi bw'otaliweereza Katonda ogenda kufa ku myaka emito. Ale kinuma nnyo nze ku maziga ko sijja kujja kugambiddewo sijja era ye jjajja mugambirewo jjajja obiwulidde temumbikira oli maama temumbikira bale Katonda bwatuwa chance mukolera tukole ki okuweereza Mukama kitono. Omuzungu akigamba just a simple nodda wano n'oleekaana nga ne by'oleekaana yabikuwa. Kale golowooza mu nnome yange nsobola okwogerera essaawa ng'olina ebigambo eby'essaawa oba oyogera biki. Katonda yakuwa by'olina okwogera. Isaaya 6:1 agambye nti oyiiribbwako omwoyo wa Katonda okubuulira abantu ebigambo eby'obwa Katonda. Si gwe agenda okwogera by'omanyi ne Katonda yagenda okulungamya by'olina okwogera gye bakola ki. Kati lwaki oba tokola ebbaasa bakuwa gwe obuulira Yesu kyokka abantu basooka tegeera gwe ebbaasa bagiwa gwe. Mundekeze empeereze Yesu byanzigye wala. Nze kyenzijukira ku station zaali nanasi na bijanjalo oba teyaleeta oba akawunga kaali bakagoba n'omuceere owaabo bijanjalo nanasi bijanjalo nga obuweereza bukalubye ekkanisa bagimenye ekyokulya tetuyina kuba kye twayitamu. Kati wano nga bampa n'ebbaasa nti ngwa biki onsubirayo gwa waliwo nampa ebbaasa ndeka wamma bw'ofuna okutya nga owulira omutima nga gukuluma. Okay. Nize kankusabire Mukama akuweeyo omusajja akubeesabeesa kiri kitya. Tonayagala kakati wuyo otya omutima gukankana n'otya ne weeraliikira n'olowooza kwoli eyagenda onajja kukola masaji ku bugere aguweekeko wama abali emulaba mutya. Buno obwana nga yabunaaza n'abo olaba otya
mwenyina omulungi akuyizaamu wakafaananyi ng'oli akomye wakana akamu akatadde ku luuta akasiisitira olala yabunaziza buli awo buzajja. Okay, kati lekera okulowooza ku bbaawo kubanga tagenda kukomawo era takyali bbaawo. Okitegeera omuntu bw'afa n'ava mu nsi aba akoze eki? Aba avuddewo. Kiruma era nkitegeerera nze ekigambo emirundi mingi nti kiruma buli lw'otunuulira abaana ojjukira bwe wali mu mukwano naani ekitaabu, ojjukira bye mwakolanga byonna bye sagala kwogerako. Katonda omulungi yeebazibwe. Naye kitwali nti lwali lunaku olwakya Katonda n'amugya mulamu ate nga taliddawo. Kati oyina abaana bafune mikwano gyo, seka naabo, nyumya naabo. Nkitegeera kisobola okubanga kizibu. Ffenna abali wano abatakifunangako ne bw'okyongera tekirina bwe tebakifiiringa ng'emazima. Naye zakirabako ng'okiyitamu nsobola okifiiringa Katonda ate nange sobola kwekana ggwe. N'ekintu kye nnina okugamba ekyo kite wummula mutima ate oleme kijja mu ndwadde endala. Katonda agenda kuwa omusajja omulala muzaale n'abaana abalala. Yubu yafiirwa abaana Katonda ate namuwa abaana abaki? Kale kitwala omusajja yafa. Omusajja yakola ki? Katonda agenda kuwa omulala. Tegedde nnyebo. So katukusabire Mukama abenga akusumula. Aliyetenga emikono gyo agoge nti ayi Katonda nga omulungi, nkwebaza olw'ekitiibwa kyo n'obuyinza bwo. Ayi Kabaka w'abakabaka, omukyalo ono musumulule kyonna ekiri mu bulamu bwe mu linnya lya Katonda omulamu. Mukama akuwe omukisa, ajja kulaba Vital Service. Mukama akuwe omukisa akusumule obeere